Canada. So abantu abagenda ne Maulana gye bagenda nalabyewo n'omwana yani ye tooka sebiki nyali mvudde mutwe naye ngaliko tooka akola ne Jose naye agenda oba sibitooka sibitooka naye agenda n'abalala ne bagenda naye babadde ku offices za NUP osooka ompe ekyankusiza akasuuti kano naloose sitera kuloota naye naloose ebintu bisatu naloose ekiro tekyasoose ng'ate bamugoba ng'ali amugoba omusajja amuli mabega amugoba naye nga tamuganya tunula mabega ng'amugoba totunula mabega nenzira engulu ng'ali amugoba naye ng'ambo bakiki tewalabye amugoba saamulabye nenzirawo ne neebaka nenzamu nendoota ndaba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu akutte Bayibuli ati akola ki alinga alayira ng'ayimiriddewa ng'olwayimiriddewa ngezaako kujjukira we yabadde naye ng'alinga alayira bigambo tebivaayo naye ng'agamba I will protect this country. Ebigambo nga sibikola ki simanyi olwo ne mubuuza kiki nangamba onaasobola obwa prime minister Iyongono abasayekala emisimbi nya nyongono minima minyingi iyongono munya mingini minyi batumbeleza channel. Thank you so much to answer yanze ndabula banamawulire munkwate kana akantu ndabula omuyimbi alya ssente ng'omuwi w'omusolo tannaba kutereera tannaba kufuna tannaba amalwaliro mabi banange enguudo mbi labisa mbagala nnyo bampita kabako majje gakuttaka. Njagala okwebaza bannabitone abali wano nti mukola kyamaanyi nnyo nnyo okulaga ki ekigenda mu ggwanga ate era nga bannabitone tulina obuvunaanyizibwa okulabisa ebyo ebigenda mu maaso mu nsi kubanga we are mirrors to the society, so tulina okureflectinga exactly ebyo bye tuyitamu femmwe mweffe. First of all, a message yebaza ba artists bannange. I hold you in very high regard, my fellow artists. Muli bakabi nnyo mwe ba artists. Njagala obajjukiza abamiziki bannange ne bannakatemba bannange ne bawandiisi bannange mwenna ba creatives muli ba muwendo nnyo era bano abasajja abafuba nnyo okubanyalisa babalage nti temuli bakabi nga bwe mulowooza baboyi muli ba kitalo n'okusinga bwe mulowooza. Njagala obajjukizaamu myaka gy'ensanvu Byron Kawadwa yawandika omuzannyo oluyimba lwa Wankoko oyo baamutta Bussi kubanga Amini yali amutya. Okot Pibitek was oppressed because he's an artist. But most importantly, njagala kutunula mu context yammwe nga ba artists abatono ennyo abasalawo ne mugamba nedda ssebo ffe tugenda tugula tetuli byamaguzi. byebyo nno ekyo no kigenze okizze mu kaseera nga twakafuna federation walowoozebwa nti nayo kuŋŋaaniro lya mulyo omanyi Uganda eno buli muntu yenna walowooleza nti bw'aba waali walina we wamutuusaawo gendawo naye fuba okulaba ng'olina kyojjawo oleme tuwogganira leeta. So kakati kubanga kati eno kati waliyo bantu teeka ssente eri akasente okafuna direct kakati gwe ujjo woweeyinga woolaba woogwa at the end of the day akeri kalimu enkokola andi jjukira abantu nakyo eno sigala okola nti ogenda n'osaidinga naye abantu ne bakulaba n'ogenda mu byalo n'ozikola kati jjukira wali bokisi yaazo oba ozirabako kati ekibuuzo ani akutama ku bokisi ogabira banne kati awo wava olukokola kubanga waliwo akutamiye bwajjeyo n'aweereza gye bakumuziweereza oli gyakoma okutoolako baleni buli omu waasazeewo but ekisinga obukulu kwe kustikinga ku kikututte okusigala nga oli artist oba ontegeera ekyokubiri okusigala nga ebintu obiraba nga bwe birina okulabika
kubanga bonna bati musigala mu representing abantu oba oli ku side ki oba oli ku side ki as long as osigala okyasobola okwogera ekiri kubanga ekikufuula omuyimbi ekolinga ebisanyusa abantu n'ebiruma abantu as well kati bw'otandika okubaako by'otiiririra ebimu nga tokyasobola kubyogera, that's where the problem comes from. And bwebanga otiiriridde ng'onootiiririra paka, that is okay. But bw'onootiiririra ate n'oyagala okukomawo eri abantu, sometimes oyinza okwagala okudda nga abantu bakusibirayo ekikookolo. Then kati ate n'ekirala era kyengamba kati ng'abaatisi abatono abasaze okudda eno ebiseera ebisinga I prefer somebody to be neutral. Kubanga kati bw'ojja n'ovaayo n'ogamba nti nze ndi wa kino kirungi kati ekisooka are you willing to stand the challenges kubanga nazo zirina challenges zaazo kati awo nga tonnavaayo olina okusooka okutunula mu maaso nti kati nvuddeyo ngambye nze kabakkondi w'abantu insidinga nammwe, are you willing to stand the challenges tuleme kudda mubiri nze ndi muyimbi. I know bagenda n'abatulaga nti this is where I stand ate bwatuuka eno ng'atwetaga mu nze ndi muyimbi